Sponsored by Abajolani family bebatabula obungo obwomu obunga bwa soya omuceere omuse ekimera ensaano y'obulo omuwemba soya n'ebirala bebatabula mu ngeri ez'enjawulo. Ground. Tuolekera okufundikira season ey'okuleeta ebibereberye byaffe mu nnyumba ya Mukama. Obuweereza bwa Kushente Focus Center Mengo mu Kisenyi buzzaamu essaalayo eri gwe atasobola kuleeta kibereberye ekyo ku Sunday wedde. Sunday nongenda kusoma 12 naye weereddwayo eri abo abatannaleeta kibereberye kyabwe. Okuva ku makya paka kawungeezi service zonna zigenda kubeera wansi wa it's called a fast fruit service. Kano ke kaseera okuleeta ekibereberye ekyo eky'omwaka 2023 mu nnyumba ya Mukama. Olwo omulabisi Dr. David Kiganda akusiga amafuta. The house of the Lord will be receiving the people's fast fruits. Oba bijje mu nnimiro, oba bijje mu business yo, oba kijje mu kisibo kyo, bwe kyoyita ekibereberye ky'oganda ekyo kino kye kibereberye ekyange eky'omwaka kiikino ayi Mukama. N'olwekyo omwaka guno nkusaba obeere ennamba emu wange. Tosubwa the fast fruit Sunday service mu services zaffe zonna ku Sunday n'ennaku z'omwezi 12 wano wennyini ku Kushente Focus Center Mengo mu Kisenyi. Sponsored by Abajolani family bebatabula obungo obwomu obunga bwa soya omuceere omuse ekimera ensaano y'obulo omuwemba soya n'ebirala bebatabula mu ngeri ez'enjawulo. Balungi njagala kukwebaza kulikayo mukummulamu kwe tubaddemu okutonotono bwe kutyo mulinnya lya Mukama Yesu Kristo ate mbadde mpumuzaako ku dokita naye tukomyewo omusumba Moses Mulumba waali dokita waffe wali omulabirizi otugendedde wali obadde ogera ku nti abantu abasinga Katonda bamulabira mu material era ze kyekituufu kyekituufu kuba bw'abanga Katonda ye mugagga wa buli kintu kyonna nze mba nti omwavu omwavu osobola okunyumiza nga ogamba olina Katonda ate ng'oli mwavu olina Katonda osula bubi olina Katonda osabira nga mbasi kutegeera oba nnyo okunyinyonyola ennyo. Okay. Tetunagambako nti abalina Katonda balina kusabira wabi si kye twogedde era tetunagambako nti ebizimbe ebirungi bibi kubanga era ne Sulemaani yazimbira Mukama yeekaalu ennungi nga mwalimu ne zaabu naye point gye tuliko eri bwete tulina okuba abeegendereza ennyo obutalabira mu ebyo Katonda kubanga era ne Sulemaani ate bwe yali ayonooneka atuuka okuwasa abakazi olwenda ekkanisa ey'endabirwamu teyamugaana kikola yaliwo yeekaalu yaliwo nayonooneka ye tekyagaana Sulemaani kwonooneka kuwasa abakazi lwenda n'asinza ne bakatonda baabwe ne bakatonda baabwe n'afundikira nga abasinzizza nolwekyo endabirwamu z'ekyaki ziyinza obutakukyusa zo ziyinza okuba nga zirabika bulungi nnyo ate nga gwe wavunda
naye endabirwamu ya church nungi nnyo gwasabisizaamu ate nga guwavunda ye point gye mba nenzigayo ebizimbe tebyali badde na mutawaana naye kati ate bali babyeyambisa kubanga jjukira okuva ku lubereberye setaani yeyambisa material things yagamba yesu bino byonna bwonvunama nonsinza mbikuwa era namugamba kubanga nze naweebwa vunama onsinze yamulaga bya bugagga yamulaga material things yamutwala ku kitikiro amugamba sooka olabe lengera eri wansi olabe lengera ebizimbe lengera ebibuga ebyo bwonvunama nonsinza mbikuwa abantu bonna bagenze mu Illuminati ero lidebozi lye bawuliriza abantu bonna bagenze mu bisiyaga ero lidebozi lye bagondera kakati wanji omwoyo oguli materialistic ogwagala ebyobugagga the love of money which is the source of evil kati gwe mwoyo ogusinga okutambula kati bali abapanka bwe bunafu bwe bategedde obuli mu society obunafu buno tebusosola ba headmaster tebusosola ba teacher tebusosola ba member ba parliament bangamba banebyabufuzi tebusosola basumba buli ayagala Bible gandi buli ayagala obugagga buli ayegombe nnyo obugagga ekyuma kiri mu ky'omutima Bible bwegamba yesebo bwebanga oyina love of money nga oyina omululu ku ssente tolina wogenda kuwonera muyaga guno obukunta tewali headmaster tewali nannyini ssomero agenda kuwona muyaga guno ogukunta Dr. Kazimba Mugalu agambye baleese ebisawo bya ssente abamasomero begendereza bwava okwogera awo anti point yange eri bweti ekikyayogere sikyabulimba naye nze njagala gamba bali abawulira bw'obanga tosobola kubeera na discipline gwenga gwe tolina ye oli alanze birange nti bijja ayogeddeko byogere naye kati gukisinzira gwe obiraba otya nga bizze bwekiba nga ye priority yo mu nsi muno nga byoyagala lya ssente ze bwomala ogende mu geena kubeera balibegamba kirugasa ki okulya ensi yonna nofira omwoyo gwo niye bannange nyina okuzimba essomero lyange lirabikeko bulungi nnyo bannange essomero nyina okulizimba bameka bamaze okugazimba obulungi era ne bafa faayo nnyo ku mwoyo gwo nti ogenza okuva ku nsi kubanga okubeera n'amasomero amanene amangi ennyo tekigenda kugaana kufa tekigenda kugaana kuddayo wa katonda yakutonda wano muganda waffe owagombe yalese amasomero ameka sa apolo yalese ameka abadde musinza bizimbe nolwekyo okufa kwatteeka ojja kuva wano oba olina ebizimbe St. Lawrence waali mukiibi waali gwe headmaster gwe gwengezaako okwogera naawe nannyini ssomero deka kululunkana nnyo okutunda eggwanga lyo mukubanga oyagala kuleka ebyafaayo by'amasomero ng'ate gwe oli watuuse dda mu geyeena naye ng'abaana b'abantu bonna wangi wabawendulira emisege ne gibalya gwe ng'oli kimuntu oyagala bizimbe oyagala ofune ebizimbe oyagala ofune amasomero oyagala ofune sente Bayibuli ebuuza omuntu kiri mugasa kitya okulya ensi eno yonna n'agimalawo naye ng'afiiriddwa omwoyo gwe kubanga n'abakusooka okuzimba ebizimbe ebyo bingi ennyo bangi abali mu ttaka kitegeeza naawe ogenda kyatteeka naye ogenza otya laba bakuvunaana laba bwe bakuvunaana abaana bonna be watunda abaana b'abandi be wawaayo abaayononekera mu ssomero wabagulira emisege anti bano kyebakola baggala oluggi lw'emiryango ne baggula olw'emmanju gwena emiryango bakulaga baggaddewo abaana bali protected ne baggula olw'emmanju emisege ne giyingira ne gibalya owulira omusiyazi bamuleeta mu ssomero nga bamutegedde musiyazi naye nga yefudda z'okusoma kumbaze kulitinga nga n'ebyokusoma si byaliko wabula alina ATM card wangi buli nnaku egendako emiliyoni 55 ziri kuli bali basindika ku ATM anti ATM bagimuteera wali ate yetaga afuluma agende mu banka alina ATM gwalya gwawe 5 akulya ekiro bugezaako okwemulugunya n'okuyombayomba nagani nawe tolemerako nnyo naawe tolemerako nnyo lwaki olemerako nnyo sooka olye ku ssente nakusimba 5 wangi omwana w'essomero musimba 5 akabina agenda okulya nga kalinga akawonaawonamuko ate olusi n'abakulu b'amasomero ne bawoninga abaana ne babatiisatiisa bwogera boti tugenda kugoba tugenda kukola ki ogezaako konoona essomero lyaffe tukugoba owulidde agenda okuliba enkya bwamwongera 5 guli gwe yakwata obukwasi
luli yakwata mukwata kati kuluno agamba mugambe ngajja kuluno biba bya mirembe nanga ne kati mwongere 5 bulina kuba musimbe ekyetano agenda nga mwiki yakamuwa 3 mu 5 nagamba bana no mukama nga yandeetera malayika nga mponyeze na kuye waffe mama tiyampa na kipoli mama tiyampa na biscuit kakati nyina ne tani jabulina kukitegeza kyenjagala kyendya kuteeka butesi kabina kati challenge weri mumbyogedde wano nti omwana agenda okudde wakanga tasoba nakubuulira kuba kati byayingiramu ne ssente emyezi 3 gyamaze nga tali naawe emyezi 3 gimumala okukyusa kyabadde alowooza ne bwaba yatandika nga babimutandisa tayagala nga barepinga mu raping naye ne bagattako ekiri ekivubuka ekimurepinga kyebaleeta mu ssomero nga ki agent ekibali recruiting ekibasiyaga ekiro bwe kimuwa 5 buli lunaku atuuka ekiseera nga gwe tasobola kugamba kuba kati naye yafuuka part of the system ate naye ayigiriza kati naye ayigiriza ate bamusuubiza omuwa contact bamusuubiza omutwala ebweru bamuwadde website eziriko abazungu bamulaze ne YouTube kubabiriira n'engeri gye biriibwamu n'obukodyo bw'okozesa bamuzigiridde ebizigo by'osiigayo wangi ate alaba ekirimu n'abazungu ate akiraba kirimu bazungu babadde yeegomba alabira ddala ennaku yeewaaba yonna gyabadde ayina egenda kusiimuukawo bamugamba bwomala okusoma tukutwala Canada bwomala okusoma tukutwala mu America ne bamulaga abakirya ne moroka ne babakubirawo n'ebifaananyi by'emoroka ze balirimu bakujje bakusomera abagagga bonna ne bakusomera ba celebrate bakulaga ba celebrate ne bagamba wandyagadde okumanya abakirimu abali mu kintu kino nti oyo gundi gu celebrate gwoli abatendereza oyo muyimbi ow'amaanyi omuyimbi ow'amaanyi omusambi w'omupiira ow'amaanyi kati gwolina kakimbwa gwe so gwali gwe gwosinga gundi gwe gwosinga gundi agenda okudda ewo mu myezi 3 bw'oba tewamuteekateeka bulungi nga mulala nnyo ng'ennyumba olina muyeekera mu nnyumba ng'olimu namuyeekera takunyegera awulira oyogera naga nti ono byaliko tabitegeera ennaku yatulumaaluma dda wano senda agenda ne ku ssomero neyeegayirira edimansita nawa newaka wano tulya nyama ya mitwe gyante na bukatunkuma na mukene kati ate mukama aleese kino ekitujja mu bwavu ekigenda twerabiza ennaku yaffe fe tugenda kuluma obwavu paka ddi akabina obubina simayulira nga bakasensebula dda ogenda okutegeera ngaomwana emabega alina pampa ng'alina nappi mukazi wa muntu omwana olina mulenzi naye kati yafuuka mukazi w'omuntu omu ng'obuzadde tomanyi sooka kirowoozeeko kati n'abazadde wadde muwulidde nga nkyomera paalamenti eveeyo naye bazadde mmwe nammwe mbeereemu mukola nnyo muli bize nnyo mukola nnyo muli bize nnyo munoonya ssente muteekerateekera baana mukola nnyo muzuukuka kiro mudda kiro mubambi muteekerateekera abaana b'oteekerateekera bo bamanyi nnyo obategeera ebibafaako obimanyi byebalowooza obitegeera byebakola ku ssomero bimanyi future yaabwe ogitegeera nnyo obudde omaze oteekerateekera ki mwana gwotayogerangako naye gwotalina budde bwe nolwekyo yawuzaamu obudde muzadde gwe obudde bwawuze bwobadde okozesa mu kuteekerateekera omwana kati buyuzeemu obulala bufuuke bwakuteekateeka mwana tomala budde kuteekerateekera mwana kyokka naye muwe obudde mufuule mukwano gwo nga bano bayogedde kubandooza kati ke kakodyo kokka akasigaddewo kumufuula mukwano gwo kuba lubadde ogamba tikyajja munkuumira tikyomanyidde kuki nga yalidde kyalya ekibanja kyawaka nga yakitunze edimans totegeera kuki nga yakutte akake kyeke muli mu nsawo oba basindika sente ku akawunti ye bamugamba batulekere tobalabula gwe ne bwotalya gwe edmaster ne bwotalya gwe tolya tujja kuwanga zakusirika ate tujja kuwa za mirundi ebiri ez'okusirika n'ez'obutanyega abaana baffe betusonseseeyo abaana baffe ba agent obutatiisa obutabakwatako abaana baffe betusindiseeyo nga ba agent abagenda okulikuruutinga wangi n'okuzikiza buli kasango konna akajja omwana kaleetanga nti ono gundi yandidde ekiro munoonye engeri gye muvulugavuluga omusango ogwo guleme kubaawo gwomanyi kyebakola omwana ng'agenza okuloopa nga bamulidde omulundi ogusooka omwana agenda mu ofiisi n'aloopa bali nga beekobaana kakuuni kali kakakuuni abali muzirya ne balyoka bagamba omwana sooka gye wano oyogedde otya ogambye nti gundi yakulidde kati nno omwana gwe katukubuulire tugenda kugoba wano oyinza otya okwogera ekigambo ekinene nnyo bwe kityo ku ssomero lyaffe olekako nnalinnya lya ssomero
jukira nyoka engeri gye yakuleeta wano jukira nti ffe twakunoonyeza basiponsa nyoko munaku yajja no ng'akaabakaaba nga yegayirira tumunoonyeze basiponsa ne tubanoonya ne tubafuna era be bakuweerera nyoko talina yadde sente katugenda kugoba wano afune gyakutwala oyagala kwonona ssomero oyogera biki ebyo waloose na biroote olabika waloose olabika empewo z'ekikazi ezikuliko nga bakakanga kasebo kumbe kade kalowooza kaleesa omusango munene nnyo mu ofiisi kumbe bali mu feva y'abali ali mu kudiringa n'ekyo omwana ali mu kuloopa bagamba okuloopa muganzi bagamba okuloopera omuganzi mu nzikiza omwana bwete bakyogera nti oloopedde muganzi naye ngaomuganzi omuloopedde mu nzikiza kati ate gyoloopera ye muganzi wolwo gandi yankoze bwali yakoze atya naye ngaakuwema aga nti embo eno ebyo byogera nga tebitukolera kati awo omwana aba akwenda kukola atya aliwa agenze gyabadde asubira obuyambi tayambiddwa kati awo ki kiba kiddako yandikoze atya omwana awo tukyatya buti kukyogera tukyatya kyogera naye ebiseera bigenda kutuuka wangi nga recommendation entuufu buli muzadde atwale omwana we mu ssomero lyadde gyasobola omusomba nga bw'amuzza bw'abanga essomero eryo talyesiga kasita omanya nti tolyesiga okujjawo nga baidmaster baconfaminze ne bakakasa ne bakwasuwali nga nawe ng'okoze okunoonyereza nti essomero lyawo liri strict tebalya headmaster takyagala ne nannyini essomero takyagala tebali mu kkobaane bw'oba obwo obukakafu tobulina nga ne nannyini essomero talina kyakyogerako omanyi bannange okwogerako kuno kukulu era nga bwemulaba tukuvunaana abasumba abamu ne tubuuza naye omusumba omunene ennyo bw'ati mu kibuga nga ye tayogera bishop gwobabeeramu abantu beebuuza abantu abo kiki abentalabusi boogedde dokita kazimbawo yayogedde bani boogedde basumba banno bali ludda wa bishop baliwa aba banene batandise whatsapp group njajje kulaga lwaki boogera mu whatsapp omusumba wa Ddimba Daniel yatandise whatsapp group wano yamaanyi nnyo ddoboozi n'agattamu n'abaako be yagasegaseemu awo kaka nange mulimwe nange nkyakola monitoring ndi mu kwetegereza baani aboogera naye bishop wadde mukoze whatsapp group naye amazima abantu mubayiwa musirise naye ndowooza whatsapp group tebatandikidde wabi kuba oli awo ekiseera kigenda kutuuka omanye ekibadde kitiisa omanyi gankubulire ekibadde kitiisatiisa bannayuganda wano abasumba abamu tebalida ddala biseega nobyagala tebabyagala oba kaŋŋamba abasinga obungi naye lwaki bakawadis batya kaviza bambika visa bajja kunyema ka visa bassamu nnyo ekitiibwa visa okusinga babassamu ekitiibwa Katonda baagala nnyo okugenda mu America okusinga okugenda mu ggulu America basingira eggulu Bungereza basingira eggulu kati olwagani bwebananyimirawo ka visa waireka kansirike ate basponsor bange bonna benyina kati kategori eyokubiri tebalya naye bali sponsored n'abali yugira abali bano osobola bagendamu ng'otegedde nti bali naye ng'oyagala ssente zaabwe ate bo bennyini basobola okutuukirira olwa projekiti z'olina ne bakutuukirira ne batandika okuwa ssente nga tebakweyanjuliranga nti bali naye nga bakuwa kati omala kutuuka wakati mu nnyanja wangi ne bakweyanjulira gwe njagala ombuulire omusezi nga yakututteko mu lyato omusezi nga yakututte mu lyato oba omusamize nga akututteko mu lyato lye kakati mba mutuuka mu nnyanja wakati n'akweyanjulira nagamba oba ontegedde nti sebo zikutegedde ekozi gwe oli pasita ndi mbadde nze nkumanya oli pasita naye kakati nze mmandwa waakuno nze nkulira emisambwa gyonna n'amajiini gaakuno gonna nze nga kulira kati mukulu sega wookola otya obuuka mu lyato n'ogwa mu nnyanja balima ntutuka ku lukalu ne mugwa mu bulago olwo nenziruka ne mulegera ekyato kye kakati abantu abamu ye situation mwe bali ababa batwalako mu lyato basezi munyinga eri wakati muba wakati aga nti ondege wakati mu mabanja
wakati nga yakufunafuna zirondi wakati nga ekizimbe kiri wakati emitayimbwa gisinisa amanya bwegiti ate yakuwana amagezi nagandi gendo jeyo cement tujja musasula nga tukuweereza sente tujja ziweereza lumu ne school fees wandika basomesa nga bawerako kuba kati abaana beeyongedde jukira twakusanga olina abaana 12 kakati olina abaana 1500 abaana 1500 bali mu ssomero lyo 10 bali ku sponsorship gwe omulimo gwo kwali kubakunga n'okunga ebyalo byonna nebireeta bane buli atalina sente leeta omwana ne bwoba tolina leeta fe twafunye basponsa ne bwoba tolina leeta abakazi b'okukyalo bonna mwandu nalongonzera nani bonna ne baleeta n'abasajja n'abaana abakazi ababiika babba baabwe abagandi n'owange yafa ne baleeta omanyi wali abasajja abanafu ategeragana ne mukazi we n'amugamba waayo wategedde nti wali baweerera abaana bamulekwa kati gwe gendo Joseph naye bw'otuuka wali amanya gange nti Daniel Kabanda teekawo deceased abasajja abo nabo gye bali abakkiriziganya ne bakyala baabwe ne babika n'amutanga ekisajja ne kikkiriza ne bakitta nga kikyali kiramu olw'obunafu butagala kukola simanyi ekikulu ne bamutta kati amwe bajjudde mu masomero ago bwe gatyo n'abaana bamulekwa bajjudde of course n'abaana babafuna mpola nabo gye bali kati ono headmaster omulimu gwe kwali kubaleeta ne bajjuza fomu yalinga jjuza fomu oluusi gwe weereeta bakuzigiridde bannange headmaster mpulidde nti wano muyambayamba ku baana mulinawo kaitani kabasale mulina kabasale wano nti no mulina basponsa nti tubalina omwana yaliwa nti wuno muleese ejames kakembo nga bakatunulamu nga bagamba kano kajja kukola nga muwandiika omwana ng'ayingira kati yayingiridde ku arrangement eyo nga be bamusasulira wangi headmaster bakimanyiko batakimanyiko agenda kuwona atya mukama yateekwa okutaasa eggwanga lino simanyi tuli kubanga oluusi twagambye dda ne headmaster ono yalibanga naye yatuula mu lyato nga tategedde bamweyanjulidde ng'eryato liri wakati bamugambye ssebo nti kozi wategedde nti eryato lino lyaffe mmwe baani nti fe abasezi nga batandika kujjawo bifi mulula batandika kujjawo bifi mu sefuliya ebifi ogenda nga oli aluma obugalo mugandi katonda omusajja alidde akagalo k'omuntu akalidde headmaster kali naye ate abasumba musumba maliriro ogwe mu nyanja katonda akutaase niera bajiva mu gundi ew'omusezi gwa mu lyato abasumba wali wano musumba tomujjukira mukwano gwo yamalira n'abaga nti okufana obutanyagwa nze sigenda kukola kintu ekyo tetugenda bibeeramu neakurashinga musumba bangi bambi bimanyiko abakurasinze olw'obutuukirivu ekitali kipya okusinzira mu bayibuli si kipya kubanga obutuukirivu olina obusasulira okukolagana ne katonda okusigala ngaoli pure okusigala ngaolina endagaano ne katonda si gwososo kisa njagala kuzzaamu abasumba amaanyi webali daniyeri yakisasulira sadrak mesak ne abudunego yasasulira okukkiriza kwe yusufu yasasulira okukkiriza kwe nagenda nemukomera omukazi ng'ayagala mwebakabo abamu mubisasulidde visa abamufe fe abamukufa aboogera wali amawanga gye tutakyalinya nga baatugoba fe abamu tusasudde omuwendo munene nnyo but we are not worried and we are good and tetufaayo nze ne Uganda nkola buli nnyo katonda kyeyampita okukola ate kati internet keyajja ne Bungereza mbulira sigenze eyo so I don't care naye njagala ojjukire nti abalinga nze ate nabo si bangi abamalirira ne bagamba ekijja ndi bwobanga enjiri eno wagiyingiramu kufuna sente bwobanga wayingira mu bulokole kufuna sente wayingira mu buweereza kufuna sente then bino tolina bwogenda biwona kubanga ogenda kutunulira sente nga zirabika nkulu nnyo okusinga katonda ogenda biteeka boti ku minzaani ogende bannange bane mutuleke amira bishop musumba bulumbango osiibula nja kusaba whatsapp group yammwe eyo bishop temuweza messages gyokka ne mu recording ene buli gundi bwammwe ate mu nnimi zonna ne mu luzungu si mu Luganda lwokka musobola okuteeka whatsapp gambira ddala bishop Daniel Wadimba yaba abagamba ye mukulu wa Bethel Healing Center ye yagitandisewo kati abagambe tebannange temulekerawo okwogerera mu kateni mu recording eyo ne ku buvidiyo tubulabe abatayagala abatalya oli mukwano gwange nkwegadde mu kikole ne mu luzungu ate ekyomukise mulungi kati buli muntu alina kamera bwoba olina essimu oba olina kamera nolwekyo buli agamba talya aleme kwogerera mu nkukutu
era aleme kwogerera mu curtain buli agamba tawagira bavenga bapasa sempa nga bishop Kiganda andi luli kyali kintu ky'abasempa buli muntu yagamba nga basempa ndi balina empalana n'abantu abalala basajja abatu nga boogera wano waliwo pasito omulala Dr. Stephen Langa omusajja nga alajanye Stephen Langa nga alajanye abo betagaana kuwa awadi n'alaje bano abasumba mujje mu meeting bambi akola research alina research ku byo anoonyereza ye yakola ffenna yatusooka okutulaga kino ekya East African Parliament kino ekibiiru kye baleeta temunnakinyegako okiwulira temunnakinyega bannayuganda bali kukimu abasale nga batabuse bale nga batulya kitambula eri waliyo biiru namba bagireeta egenda kuyita mu Parliament egenda kuyita mu Parliament ya East Africa bweba nyumba wangi Uganda bweba nyumba East African Parliament kaba kasolya omuntu ajjawo bujjabaati nayisamu ekintu nekigwa mu ddiiro lyo kuba eri yeruufu bweba kiyise eri wano kitonya butonya bwe po mukiwulya kigwa nga kibasammukira weewaawo ddala ebirungi biggwa byokya wedde mu kusande nga bw'ogiwulira twogera nsonga ku nsonga ate nga twogera ku nsonga eziruma abantu abulijjo eziruma ekkanisa tumanyidde ddala nti eddoboozi lyaffe lituuse eyo kakati naawe sayidi eyo oteeka okubanga bw'oba muzadde kola omulimu gwo omulimu gutogulegera kusomesa create time for your children you have to create time for your children in your busy schedule kubanga yengeri yokka gyetugenda okukambinga embeera eno egenda mu maaso tubebaza kubanga badde naffe mikwano gyaffe abalungi abadde ku KTV n'abadde ku 93 FM twongere okusabira eggwanga lyaffe kuba wano bwe tutuuse Katonda yekka yagenda okutuyamba mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo badde musumba Moses Mulumba kuva wali mu Christianity Focus Center in Nabingo tubagiriza week enungi omukama batuwera omukisa tuyanziza mukama akulumizibwe atendereza bamusumba Moses Mulumba kitasimbwa look tubigobe in Jesus name kama kwa musabali tubigobe bali ku Facebook bano agamba nange kwendi nnyo musumba nze Serugo Rogers wano emakerere kikoni mukama akumukisa nze Justini oweseta mukama akumukisa kiri muguru ekitebe ekyaffe kyagamba nti abala amadiga ine ebitebe kiri muguru bamwe bali nyuma bali dala dokita anyise akade katuweddeko tusibule mikwano gyaffe abalungi nze njagala kubazaamu amaanyi muleme kutya ate muleme kutiiririra mukama temutiiririra mukama tukkirize tulina wetuteeka okutuuka okukkiriza mu kulusegawa nti abazungu ebintu embagezi ate ebirala basiru abazungu obusiru bwabwe buva ku bayibuli kyegamba nti bayonooneka amagezi Katonda n'abawaayo Katonda bw'amala okuwaayo wangi otandika okuyita ekintu ekibi n'okiyita ekirungi nolwekyo kino ekintu kirimu engeri y'ekikolimo kirimu okuba nti baava Katonda ne Mukama n'akola atya mukulu segawa mpa ku maaso go wano ffenna tumanyi nti abazungu basinga okukwata amateeka ensi yabagitambuliza ku mateeka zibeere enguudo traffic systems zibeera ku mateeka wangi tewaliyo mu America luguudo lutaliko bupande obwa traffic teruliyo nibwe lwa ku kyalo wangi era ku nguudo bawandikako obugambo exit wangi ani newala ne bawandikawo entry ne bagamba wano kuyingira wali enguudo ezo ziva ku highway tokkirizibwa kuluyingirako nga bataddeko ekigambo exit wangi bwekuba nga kufuluma ate gwe toyingira ne ku nzigi z'omu mu America ez'omu public place woteri restauranti kiki za chachi enzigi zibaako obupande bateekako nti eyo exit door ne bateekako nti eyo entry ebyo babikwata bulungi nnyo ebyo babimanyi era babikuuma butiribiri one way naye bagimanya nti eyo one way ebyo babikuuma butiribiri naye kwotegerera omuntu aliko ekikolimo nti amagezi ge gayonooneka nnyo gasaanuuka bwe muntu obutategeera nti ebituli by'omubiri Katonda byeyateeka ku mubiri wangi kuliko ebituli ebimu nga kuli akapande kasoma exit
ekituli ekyo nga kiri ku muntu naye nga bakikola nga kya exit kati gwe bw'ova eri n'olabira ddala ekituli Katonda kye yateekako ekigambo exit era nga n'emirimu gye kikola gya exit gwe ate n'oyagala oyingire ate ng'oli muzungu gwe tulowooza nti ova mu society essaamu ekitiibwa amateeka ga traffic amanyi nti ewali exit tebakolerawo entry ekyo bakiyita kitya kikolimo omuntu wegwe mulimu ekikolimo mwajeemera Katonda n'akolimira amagezi gammwe amagezi ne gadda ku bikukujju bye muteekwa okumanya temukyabimanyi bimwandiko kwegamba mu bintu ebirala muli bagezi nnyo kompyuta muzikola ennyonyi muzikola esimu muzikoze naye akantu akatono nnyo beka ne kabalemu okutegeera nti buli woddira we bateeka exit n'oyagala oyingirireyo you are causing trouble. Very true. You are causing trouble to the system. Ate abazungu basinga okitegeera ekyo. Niye ate kati nga batulaga nti ate basinga obutategeera. Era n'okola ekyo n'oyingira otategeera kuyingira eri. Komera bakusiba. Bwe tebakomera fine. Kuba kyo bagamba ova mu ggwanga eritayina. Ogenda kutomera emboroka z'abantu. Kubanga olowooza ogenda okutomera abo. Ogenda kuleeta accident. Kati bamanyi obungi bwa accident ze baleese ku nsonga eno. Bamanyi obungi bwa accident z'omubiri ze baleese. Mwebale okumpuliriza. Banaffe ab'ekitalya kambasembyeyo mwebale otwaniza obulungi bwete eggulo anti bwe natuuse wano mwantandikidde mu bibuuzo temwampadde mukisa kwogera wiiki eno gye tumaze wiiki eno tugimaze nga twetala mu Kulusegawa ewiiki tugimaze twali Ntalanda Mityana nga tuggulawo Christianity Focus Center yaggwa okuzimba yazimbibwa bulungi nnyo ne tugenda Masaka Kaliisizo Ebbaale nga tugenzera kuggulawo Christianity Focus Center yazimbiddwa nga nnungi nnyo kakati ate eggulo twabadde kitalya nga tugenze kulambula abasibe n'obatwalira obuyambi obatwalira ebyokulya ebyokunywa bimwatuwadde mwebale nnyo mwena ababituwadde mwatuwadde sukaali mwatuwadde sabbuuni mwatuwadde ente nnamba mwatuwadde nyama yatuuseeyo n'omuceere ensawo ne zituukayo kitalya ndadde simanyi nti waliyo amakomera 2 ate nga gagamba manene mazibu waliyo eryasookayo naye waliyo n'eddala lwakubanga ebifaananyi tebatukkiriza bikwata naye nabagambye wadde temutukkiriza kuba bifaananyi nze ebirungi byendabye wano ngenda byogera balina lye bayita mini maximum prison bw'otuuka muli obanga olowooza nti ekkomera liri New York olowooza nti liri New York the level of excellence obuyonjo obuli muli engeri gye lyazimbibwa world class is a world class prison yes wadde komera lisigala komera naye nga omuntu bw'akolayo ekintu ekirungi ndowooza omuwa credit n'olwekyo gavumenti mwewale okubanga oba mwasaka busasi ne balituzimbira ab'eggwanga eddala era mwebale kuba n'okusaka nakwo si kubi naye mwebale kitalya maximum gye bayita mini maximum komera jonjo nnyo jonjo I mean it's world class mwebale government you have a credit there mwebale nnyo jjukira nti nga 10 na mmeka couples dinner 14 si gye bayita Valentine's Day Mami Cindy yaga nti Valentine's Day eyo abalala abatamanyi Yesu gye bafuulirako olunaku lw'obwenzi buli muntu n'anoonya gw'anaayendako era n'amwepikira era n'amwetegekera era n'ayeetega ne bambala obugoye obw'omumyufu bagende beetege ndi yaga nti wabeera ekibi oteekwa okuteekawo ekirungi olina okuteekawo olutandiro kakati twategese couples dinner weeri mitwalo 12 gyokka gyosasula akalango ogenda kalaba bagenda kazanya bakuwa enamba ya beti yoweereza sente zo kati ffe tuloke tukuwe adresi kwolwo olunaku twesingane mu kafo akalungi ng'ozze n'omubeezi wo bw'obanga omulina omukyala oba omwami naye nga yagenda ttake omaani kukola naye ng'okakasa omulina naawe ojja kwanirizibwa jangu omukwano gunaaba gwa ku ssimu naye nga gwe emmere tugiridde naawe ate njagala beebaza okubanga mujja kujja mu couples dinner Mukama tugamba nti abatuwere nnyo omukisa mwebala okubanga mutuwuliriza temugaana kutusabira mutusabire entalo ezimu zetuyingiramu si nnyangu zeetaaga okusabira naye nga mukuluka gwa Segawa onzikirize obuulyawo kino kyenaalibadde nsooseza mukadde waffe Dr. Daniel Nkata yavudde mu bulamu bw'ensi eno Daniel Nkata yavudde mu bulamu bw'ensi eno
omukadde Daniel Nkata, Bishop Daniel Nkata yabadde wa Reach Out to Village Ministries wali egaba Cape Mawangao kukuba ligenda ku hoteli ya Sudiro wabadde Daniel Nkata anajjukirwa nnyo Daniel Nkata nga omusajja abasinga okutambuza enjiri wano Nambyalo kuba yatuuka n'aligisteringa n'ekibiina nga bagita Reach Out to Village Ministries. Ekirala kyabadde akola ennyo kwe kuyamba abaana enfuuzi okubasakira obuyambi okuseera bangi abayise mu mikono gye abasomye ate bangi kati abayise mu mikono gye abafuuka edda bannaggwano otuuka ewa Bishop Gabriel Kijambu Luweero egindi eri bayitayo Kiwoko ayayaya omusajja alinga azimbye university naye nga mentor waabwe oyo Daniel Nkata n'abala bangi nnyo ba Kelvis n'abala bangi nnyo abayise mu mikono gya Nkata yasumbako Redeemed Church ye Makerere ng'akyali ne Pastor Isaac Kabalinda kati awangalira Boston ali mu America be basoko gisumbe ye kanisa era ku mulembe ogwo ne Dr. Soloda gye yasabiranga ku mulembe ogwo ne Bishop Musiji yasabiranga yesebo ndozo otegedde Makerere Redeemed Church kakati yamala n'akola ne gaba n'akola n'atandika gyayita Reach Out to Village Ministries abadde mukadde waffe nnyo bangi kuffe tubadde tumusaamu nnyo ekitiibwa yebase abadde mu America nga mulwadde okumala akabanga oba n'emyaka 5 giweze yamaze n'ava mu bulamu bw'ensi eno n'agenda mu bulamu obw'omuggulu ekyo kitalo naye ekyomukisa omulungi tabadde yalokoka tuliddamu ne tugenda mu misinga nnyo mu bulamu buno maama namuleetako wano sigumuseebere yajjanga n'abulira okiwulidde kakati kitalo naye ndowooza tugenda mu misinga nga bwenjogedde naye tuliddamu ne tumulaba mu bwakabaka bakateka chance koka kaliwo tibubeera mulokole oba ojja kuddamu omulabe omulala yatugenzeko wakati mu wiiki era yabadde pastor lawyer Anthony Wameri kati Wameri bannayuganda basembiye mu manyanga mu nabyabufuzi era basembiye mu manyanga lawyer wa Nuupu naye Wameri abadde tannagenda mu Nuupu oba okujoininga politics oba okufuuka lawyer wa Nuupu Wameri fene waffe mu community y'abasumba tetumumanyinga pastor wa Ebenezer Faith Worship Center eyawali ekanyanya kitalo nnyo ekya kanso Wameri naawe tugenda kuminsinga nnyo naye tuliddamu ne tukulaba nate mu bwakabaka bwa Katonda kitalo ekya Wameri oba oliawo batusonyiwe abalabi n'abawuliriza banagamba nti nga tumaliriza ku nooti ate enzibu naye nga kyatubuseko naye ate nga kitukakatako okupayinga tribute eri abantu abo babadde bakulu nga tebamugaso nnyo naddala eno mu bwakabaka bwa Katonda Pastor Nkata teyeeganika ettaffaali lye libadde ndende nnyo lyatadde ku mubiri gwa Kristo ate ne kanso Wameri wadde musumba naye ate yaliko era lawyer nnyo Christianity Focus definitely abaddeko lawyer waffe Christianity Focus Center yaliko board member wa Kingdom Media kumale wadde ekiseera tekyali kinene nnyo ate era mu kiseera kyekimu kanso Wameri yakola nnyo mu National Pastors Platform wano nga tuli mu kumeggana n'etteeka lya Lokodo etteeka lya Lokodo yajjanga no ku TV etteeka lya Lokodo eryali ligamba nti omusumba talina diguli tageza n'asumba ekkanisa ne lawyer n'ava n'agamba ekyo kikafuwe temujja kyogera wano mu Uganda mpozi nga siriiwo najja n'ataputa amateeka gonna kale kitalo naye nga Mukama atunyweze tusaasidde nnyo aba Reach Out to Village Ministries okuvibwako Dr. Daniel Nkata ate era tusaasira n'omukyala Margaret Nkata mukyala w'omusumba n'abaana Grace Jolly yonna mu America n'abaana abalala tubasaasidde ate era na family ya Wameri namwe tubasaasidde n'ekkanisa Ebenezer Faith Worship Center namwe tubasaasidde Mukama abagumye abanyweza ajja babeererawo pastor waatali Mukama ajja kubeerawo taata waatali Mukama agenda kubeerawo Omukama abanyweze Daudi Kiganda gegange mwebale kubanga mutuuliriza tuyanze emikono gyaffe abalungi Mukama agulumizibwe atendezebwe mwena ababaddeko tuwebaziza netigayazo ngambye kwoli Mukama agulumizibwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Solomon Nakamanya naye wabaddeko mu linnya lya Yesu mubeere bulungi bamikwano era mweraba